afuna mwaka sente n'ayamba bamulekwa ade no kuchacha nyo bamulekwa nze byo tombulira bya bamulekwa eyo siriyo gwe ebyo tobyogera wano tuogera oli kyali wano tuli mu kwogera kyali tuli mu kwogera manya bamulekwa babachi ife ewafe tubayita abafuuka enfuuka bafuuka abafuuka befuula ekiro n'aba kintu kirala afukengo kapa eri nene mubali afuka chikapa wechiti atalia tontiso n'okulya alya abantu physical ate nkugambe munsi y'omwe namulabi noza basula ne Katonda Senyonjo agamba laka sokolinde Senyonjo nzija abuze kubo lirwa lye mukwata munga mutwalira Katonda ezo sente mugambe rumwe abantu tife tuzirya yicha yagala kyokka mu confessing nga yebwa confessing ku TV sebo kati muziri ate muziri sebo skeleton nende zo kishagano chuka ye skeleton kye mu Luganda ngumba z'omufu njole guba mulambo wali wakasenge sebo ate njole guba mulambo gwa kabaka gwe kenyini okagenda mu season oyo gwita Katonda wo muddugavu ogenda no sadaka n'okulazi sadaka zo ani abikole oyo va mu busibe da mu busibe sinava mu busibe da mu busibe sajanga omujjonkedde nnyo musumba oyo musajja nawe ate oyo muli nnyo aliira ddala Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. mikwano gyaffe abalaba expo nate tukomyewo gwe ya subscribinga thank you so much ate naba subscribinga mukwano okusaba busabi olw'obutasubwa kibeera neeno dukambira subscribinge waliwo abakulu abakwatiridde ennaku zino amatu g'abantu okuli omukulu amanyikiddwa nga Prophet Mubali kufubutuka mu bitundu by'e Nasa na Naluvule kosa n'omwami amanyikiddwa nga Ssenyonjo Joseph amugambe gamba omusamize omusumba Ssenyonjo ajja abantu mu busibe so musumba Edward alina obubaka bw'abaleetedde olunaku olwaleero so gwe kalira ntende byonna agenda kuba bikuyitiramu kata n'abasoosootula luwombo lwaleese ekkiriza gwe abadde atawanyizibwa endwadde ezitali za ngeri emu weesige aba God Hills Abo Medicine bano bali mu ggwanga lyati Uganda Masekati kosa ne Mambuka naye ng'eddagala abali kutuusaako wonna w'oli mu nkola eya delivery obafuna ku 0706 era 06 49 sembyayo 23 ne ku WhatsApp kwebali so toyinawo osobola gamba nti sobola funa bujjanjabi mu buli ngeri yonna olina endwadde nga PID, syphilis, allergies, fibroid, brain tumor, diabetes, low sperm count, back and joint pain, olina asthma, ulcer, sinuses, hernia, prostate enlargement, neye meme fubutukayo somewhere there am go down. So mukwano gwange bakubireko olabikenga obulamu obuwonya. Mwabalina emikolo egitali jangeri emu nga mwagala video coverage, Photoshop, photoshoot, bifaananyi, buli kifaananyi bikata kifaananyi kyoyagala tukubireko ku 0770 mwenda nyanya 2 mukaga Alpha Media Production
tukola mu ggwanga lyonna Uganda tulina branch Ishaka that is Western Uganda ne mu Central Uganda no wenyini wola batutudde mutuwagire embeere tambule malidadi ate very soon tugenda kuba tubakola mwenna ababeera ku expo nga tugulawo studio ya feno ngewedde mu butongole ate Eastern musanyuke wamu naffe Eastern tuli kumpi wa niba nayi bagana kulisindikira sente za kabeti bagana nenga very soon yasindise mukama akumpera mukisa mwana wange katona ako ke watuwadde. May God bless you so much. Waliwo yasindise obanjogera erinya naye waliwo yasindise yasindise ya katonotono kale musumba oli otya jendi mujebale kale nkulikeye embale twavuddeyo mbale wandiddeko amaleewa gawoma nga galimu ebinyeebwa toleeta ennyama zo abaana b'embale mwanyala kuddeko amaleewa mwanyala kuddeko nakola nsobi butakutwala wabaddeyo wano obuwala obulokole musumba kati ebyo byogera ovuddeyo somba okuba ekikono nali simanyi nti mbali no abantu abalungi and they have a good heart kati tobyogera ng'avuddeyo kale tulala wale wakoze ku kye bayita lolo calling n'owandika ku mannya n'ennamba n'oliyitako ne tulaba leka naawe toleeta ebizibu kale bambulizeeko tuseseetula oluwombo njagala kwebaza abasumba bonna abali mu ggwanga benkolagana nabo abakolagana nange abansembeza bagamba Pastor Edward leka tukolere eggulu leka tukolere obwakabaka bwa Katonda aba batali ku bigendererwa byabwe naye mulimu abalala bangana nga bansaba sente ujje waffe eno leeta million weziti omusumba nga asaba sente ogenda mu kanisa ekisonga ate waliwo abantu abasumba banene muno bajja babasaba ate nabo babasaba sente waliwo abalala babasaba million 20 then kumujja wano mu kibuga kumutwala eyo so waliwo abasumba abakoze obwakabaka bwa Katonda mukama abanjagalire twina crusade egenda maaso eri next week konkona budget ekyali nene abo bokka mukama bakwata ku mitima nga bo boss beggulu bebasasulira eggulu tugenda kuwininga souls kubanga ye business ekyasinze kuba yamani mu ggulu teriyo business esinga kuwininga souls okuwangula emyoyo so wobanga mukama ku blessings ne sente yonna gisindike ewereze Katonda next week tuina ebyuma bitulina okupangisa tuina stage tuina ebintu bingi transport kibuku wala Bagambe Kibuku is a district of history mu Uganda wali omusumba yangambye so you stand sindika leka ngabali byensi bwe bawagire eri nawe toweronza sindika senteyo tugende tuweereze mukama ekyokubiri tuina charity work aba charity schools nabagamba ziri abaana buli mwezi tubagulira kawunga n'ebijanjalo kawunga n'ebijanjalo lusi n'omuceere singa zirabika kakati gobanga olowooza nti leero tebalya bijanjalo balye ku nyama mukama kutuweera omukisa era sigala ng'owagira eyo Charity Africa Foundation eyo mu spiritual purpose jeri office ekyakola njagala kwebaza mwala wange Sara ku timu yaba ekyoto kya ku Lusozi segukuwe tusabira buli lwokubiri tulonda mu lwokubiri mu week abantu babeera ine tusaba n'ensabira n'abantu so sobola kutujoininga nkulamusiza nnyo so namba y'okusabirwako eri 0746182241 awo ojja kuba otufunye abavubuka bambale mwebale nnyo ddala kutegeka mukolo mulungi nalidde nensanyuka nembaga nabadde mu kusiba ne munzija mu kusiiba ne munwanira ngamba nedda pastor tojja kusigala mu kusiiba naye nange nenzikiriza munaye kubanga mugenyi wokyala nga tolidde
kiba kibi. So twalidde amaleewa mwatukoze bulungi era spiritual purpose team yembaale Mukama bampeera omukisa omunene. Mukama akumpeera omukisa. Amina Musumba. Nje Bannayuganda twatandise dda okudigida bulijjo mutukuumira mu busibe. Twafunye basajja ba Katonda abatandise otuzibula amaaso. Katuli kuva mu kati mwali mugazibye mwatu wapya oba twagabaziba mwatuziba amaaso nga mututwala okusinza ebintu ebitategerekeka Katonda abazungu. Twafunye basajja ba Katonda abali tusumulula. Wakagula ennyanya meka? Nagula nyanya ate muyembe Mubale uno wamuwa muyembe. Prophet Mubale mukwano gwange ng'omuntu yatuwa omuyembe omunene. Niyo omuyembe gwali munene ate wa boda ali atubanjayo 10 n'atwalamu omuyembe to supplement on the money. So Mubale toyanziza nnyo sejjembe mukwano gwange byaddala era mbatumiddeko nnyo mwenna abakuŋŋaanira mu oba bagiyita kanisa yaŋŋamba ababu sabo kanisa musabo esabo manyi kitegeeza esabo lye libeeramu emizimu libeeramu mizimu emitukuvu libeeramu busigiri obunyooka mubeeramu kutunda ennyanya ne nanasi mubeeramu kutunda emiyembe ero liba ssabo eyo si kanisa wetaaga osumulula ate kunsumulula ki gamba yeyeetaaga kusumulula ate no Mukama yandaze ebyama ebiri ku mulenzi oyo osobola tubuulira nnyo Mukama yandaze ekitambo kiri kifaanana nga kapa nga kyonna kivulwanye nga kimulimu naye nga eno gyonna kivulwanya musaayi. Omubbaale oyo manya nabbi omubbaale nga ekyo kikapa kyo kirya wana obuto buno obuva mu mbuto z'abantu. Ekikapa nengamba naye bannaye kyabadde kintiisa nnyo ngamba naye bannaye ono musajja ng'asuse kati ate ng'alaga ye mu nsi y'omwoyo ayinza okuba nga mubuliwo nga tamanyi kikyali naye mu nsi y'omwoyo sebo oli muhuusi olira ddala obwana obuto buno obwana ngamba buno embuto zivuddemu buno obwana buno obwo bwennyini omusajja ayimba akola bukozi era nendaba ku kyoto ekyo bokeza buli kadde abeerayo mukyomo mu nsi y'omwoyo mukyomo gy'obwana obugere w'abaana. Mukama yakindaga nga ndi mukusaba kusabira eggwanga ngamba Mukama abasajja abakulu aba Katonda bano betumanyi bwebanga tebakisobodde okulwanyisa oba okusaba oba okuma ekyoto ku baana kugotogana agasituse Mukama mpa amaanyi nze ngalwanyise. Mukama nambikulira omu ku omu era nandaga ennyanya ezo zipresentinga omusaayi mu nsi y'omwoyo. Ennyanya ezo zimuguze zonna ze mwaguze oba mitwalo 10 gwe manya nti waguze omusaayi gwe walidde eri business weba business alangirire business tafunamu akasente n'ayamba bamulekwa ade no kuchacha nyo bamulekwa nze byo tombulira bya bamulekwa eyo siriyo gwe ebyo tobyogera wano tuogera oli kyali wano tuli mu kwogera kyali tuli mu kwogera manya bamulekwa babaki ebyo bitobyogerako twogera kiki kyali kiki kati guli musege gwennyini yezuula gwe genda omutunulire mu face ojja kulaba liiso liringa lya kapa gwe genda omutunulire bulungi zino mulaba ko nagenda n'eddaani oyo wamulaba liiso n'oliraba tewali kubanga tewali mu mwoyo wali mu mubiri naye ffe tumulabira ddala ng'afuse kapa ate nze ne mala ngendayo omugwa mu biraka kubanga mbandabira ddala ngenda kutuga kapa yennyini emaze obwana bw'abantu embuto z'abantu yagamba amaanyi agali wali eyiteri muntu asobola talina kyasobola oyo talina kyasobola kuba namubuuza nti kuba ekkanisa yaabwe weeri wali opposite ekkanisa ey'abalokole ne mugamba nti bali tebasaba empewo zammwe ne zigugumuka ne zibakuba ndaga bali twabafulula dda basinza bye batamanyi anti kati tamanyi nagamba osaba otya tamanyi kati Mukama yandaga ekkanisa ye mu nsonda nnya yasimbayo mayembe
kuliko amayembe yatugamba ateeka omwetango emyetango buli si mwetango yateeka yasimbawo mayembe obuzimu kati buli muntu agenda omweyo kanisa aba muwonge waba wagenze ku kyoto kya mubaali nange bamponga ejo gyemizimu ejo gyasamirira gyejo mizimu ejo emizimu ejo giva Bunyolo ejo gyemizimu gyali Bunyolo ne gisaasana mu Uganda yonna ojo misambwa ngayimba ennyimba z'abalokole ku kyaki ez'abalokole emizimu tesijja buba kweza ennyimba lindako naawe tomulaba ng'asinza kati oluyimba aluyimba yakola enjawulo si luyimba lwe lukola enjawulo ekikola njawulo ani aluyimba ze muyimba zennyini aziyimba nze nkubulire mu baali oba weeyita nabbi toweeyita nabbi weeyite musamize teweeyita na musamize ife ewaffe tubayita abafuuka enfuuka abafuuka befuula ekiro n'aba kintu kirala afuuka engo kapa eri nene mubaali afuuka kikapa wekiti ate alya n'okulya alya abantu physical ate nkugambye mu nsi y'omwe namulabye dani tonaddayo eyo bajja balya obufi lwakuba mwe muli bakulu alya buto mulya buto buno obuvuddemu obwo mu nsi y'omwoyo era mubaale obanga olowooza nkuwaayiriza noonyereza mu bawala be wakasabira bawala bameka embuto zakabavaamu olowooza nze nsobola kusima newoosula nenkutegeere nekugamba nekikuliko sikulumba musajja ate numbye sikulumba kubanga naye alumba abapasita mubaale talumba laba nunu bwe nalabanga abaanukula yali Ssennyonjo ate Ssennyonjo mwamala mulumba nzijja ati kye nalaba wa Ssennyonjo kika bona mbagasi kika nnyonnyonnyonnyo mwe muve ku bantu abasabira eggwanga fe abasajja tukubya ebyoto by'abakayima ne tubiwogolozesa ne kati ekyoto kya wakayima tosobola kituukako wagendawo basirikale tebakkiriza muntu gutuukako omuti twakuba ogwoto gwano omulenzi Matayo nenguwogoloza nenkuteeka wali akomawo ate akomawo ddi baide wali omukulu yangamba nkutumire bamuyita omulangira wasajja yangamba bajjonkera Matayo naye Matayo akomawo bagenda muwulira akomawo ddi saawa yonna nga amateeka akomawo ddi ebyo byogera akomawo naye katugoloza kyalina mpewo zimuliko mpewo zaafumuuka empewo zaabuuka kiri eri bakugambye empewo bazikulekako emboko temanyi mpewo asooka ne bakuŋuunyuula obuviri obadde wepangisa Matayo yali yefuula mbu yalinga Samusoni tembiri ze zimuwa amaanyi ne balyoka ne bamukunyula obuviri abasirikale mwajjawo omuze okusala enviiri basala mukwano gwaffe Latifu Madoyi yali amaze ne dread for over 17 years ne balisala anyway tutumusekerera naye omanyi kintu tolina kwefuula kikyotali level gyotanabatuukawo togikuba tukuba musajja nde bwano mbagamba banaye muzeyi mwesonyiwe temukuba muzeyi president mumuleke omuwagira atasooka nakuleka nedda simuwagira nze kyengeze njigiriza mpisa abantu bonna beeyita banaluwoyo muyige empisa kubanga oli mukulembeze yakulembera atasooka nakuleka emyaka n'emyaka n'omuwutula bulungi n'omuwulagulako byokufa n'atafa era juzi alina statement gye yakoze yagamba nze munveeko mwe mumatize abantu bammwe
nze mumveeko abantu abamatiza ne balonda naye muzeeyi alina waabicyangira waggulu awo okitegeera ate abantu bo bamativu ebyo tubireke tujagendayo kubayo wala tujagendayo waliwo omuntu gwe baloga nga tasobola kubeera president nga ye bamuloga bulozi naye katate abantu be basobola kuyitawo n'abeera ne tiimu nene nkulembeze naye nga ye yalogebwa nga tasobola gituula sinayogera muntu yenna kubanga bibiina kitegeeza buli n'abalino bali mu struggling mubeere mu struggling nsobola kubeera mu struggling nze ngenda mu success kati munaabeera mu struggling mugenda sigalawe mutyo. So Prophet Mubale musajja wa Katonda gamba musajja wa mizimu musajja wa sitaani atonda abantu kati yamuwanga nedda yamuwamba yawambibwa atonda sitaani azaala sono naye akuba sitaani nno naye atakuba sitaani gwe ssebo oli mwana wa sitaani ate sitaani okuba waaki weekuba sitaani tasobola kugoba sitaani munne oba kiri mu Matayo meka nkyerabidde kuba yagamba mmwe basitaani nedda neerabidde olunyiriri yesu nkoze bubi nendwerabira sitaani takuba sitaani mutta abantu mutta mwe muwenda ate ne muwayiriza sitaani mwe basitaani mwe bennyini kati yakolaki ye tatta tayenda oyina tubuulire oyina abakazi bameka benkulabako mu nsi y'omwoyo tubuulire abakazi abangi takigaana kasoba n'obusobozi anti kati kyengeza kugamba kati lwaki oyagala bangi mululu gwa sitaani ate sitaani yagira oyo naawe sitaani yennyini ono mwana wa sitaani kali mu kukula kaleeta enjala bwe ziti akaana ka sitaani ako lunyiriri lwange ndwerabidde Jesus abaana gye bali basoma scriptures bajja kunzijukiriza haleluya gwe kasajja gwe tuveeko kola ebintu byo ojemu Katonda genda mu mpewo zo lifulire ddala ssabo tumanye nti oli ku ssabo si kugiyita kyaki eyo si kyaki gwomanyi kyaki kyekitegeeza kyaki yenze kyaki yani yenze kati wabeera yegwe ani akulimu ani akulimu nze wabanga Yesu yakulimu oli kyaki wabanga sitaani yakulimu oli sitaani aninze toli kyaki oli ssabo essabo litambula jo nalabi wano ngo oyogera n'essabo liri wano nga olibuuza ebibuuzo nze siri ssabo nze mbuuza babuuze sibafaanana okitegeera kati oyo tumuleke mukama nandaga guno gujonkera guno gusenyonjo obuukira ebintu nga tobimanyi ogamba otya nti Katonda taliyo gwe wagwa ddalo n'ossuka ne wooli oyo yagamba mwe kibaluma kwogera ku kimu nedda abasumba batya abasumba mutya agagoto agagolokukira mu bantu abo mukama yandaga oyo senyonjo oyo va mu busibe ate dda mu busibe kyusaamu ajja abantu mu busibe nedda seba tajja bajjamu era yagamba ekkanisa yange oba omanyi olindigafu zensumba abantu abateeka mu busibe osiba busiba abantu gwe gusajja ate nze sijja kusirika najja wano mukama yansindika mu Uganda kukuba agoto gana gona gaggolokoka sebo gubuto gona gugezebwe guti oli ku sente z'abantu Katonda taliyo babanga Katonda jali jango omundage ani amukulage amba yakolwa mu kifaananyi ki ekyani nti yeye Katonda oyagala kwefuuka Katonda black Katonda wa black ne Katonda omulayi mama we Katonda abantu wano waliwo akawaya kasotinga ononsonyi wakugamba bwe tisiri mukuvuma naye njogera amazima kubanga akawaya we kasotinga obwongo ne ekiwuka ky'obwongo ne kichuka ne kitunula eri kati Katonda tomulaba kubanga ekisooka ekikuwa obulamu ye Katonda ogwo muka gwossa gwa Katonda era amukiririzaamu
agambe ye Katonda n'ekirala wali tomanyi bintu by'ensi y'omwoyo otugamba otya nti Katonda wa black ate nga Katonda sitaberangako omwoyo teguberangako gwa black Katonda gwe tolaba tamanyi ensi y'omwoyo gw'osoma kitabo ki ekitabo kye kyekikugamba mu Katonda ali wa black tola nti okubamu kifaananyi kyo eyo ndowooza y'ekyana kito banga mwana nange lunaku lumu yambuuza papa Katonda wa black oba wa red kati ono ali mu by'ekyana ekito amadini gammwe gasosola gaawula naye yayaniriza omukatuliki omusiraamu omuloko ani yagambye asosola kankubuulire osobologera muzikiti n'osabirayo gwe nze kati nze bampita foot soldier ubuuza abasiraamu bameka bampise ne mbagobera emijini n'enjocha naye ne batalokoka kubanga kulokoka omuntu asala obusazi n'omutima gwe sobola mukaka yagala kuzza bumu mu bantu obumu bwe buki obumu ng'ovuma baweereza ba Katonda gwokyali kana kato bali bantu b'ovuma baluddewo emyaka n'emyaka nga babuulira enjiri tebamulumbangako ye yasooka bamutuuliza n'olukiiko ssebo anti juzi ye yasooka kubavuma n'abagamba mbu bali kukuŋŋaanya ssente z'abantu ye akuŋŋaanya ki ati ye yayogera lunye nti ye yazirya nedda ati kati wobanga ozirya lwaki otunulira mu kibbo ky'oli lwaki otunulira mu nsawo y'oli kyagamba kati gwotunulira oyinza okubuuza president gwe sente ze tukuwa ozikola ki abuusa bano bannayuganda ate nga president buli kimu services deliveringa buli kimu wetunulira ebigudo bye Uganda bya mu Kampala wano genda mu ngudo ze mu kyalo ojja kulaba nti abakontrakita b'omu kyalo balina omutima omulungi naye b'omu kibuga baaba bo bajjula ekintu kati oyo mulenzi oyo ayina ettima ayina ennugu kubanga agenda kulaba aposo Lwedwa gwavuma tamwenkana yadde n'akajiiko bwe kati omusajja yaliwo bayirawo kankubulire mu basumba bonna mu ggwanga muno ye muntu ali ize alaba omwavu n'omugagga tafaayo ntofaanana otya naye gwe ebintu by'oyogedde naye bye bibina okuba by'amagezi y'omu ku basajja bengamba nti niwe nsalawo kumulaba nsobola mulaba okitegeera Kiganda bebo basajja kumpi n'obwongo osaze okulaba Kiganda kyangu nnyo naye muno mulimu abasajja ba Katonda. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Noza basula ne Katonda. Senyonjo agamba laka sokolinde senyonjo nzija. Abuze kubo lirwa lye mukwata munga mutwalira Katonda ezo sente. Mugambe rumwa abantu tife tuzirya. Yicha yagala kyokka mu confessing nga yebwa confessing ku TV. Sebo. Kati muziri ate muziri. Sebo. Webale kulya sente naye sikulabanga ko ng'okuta empapula za sente zo ng'ozirya. Njagalo je mu maaso ga TV ng'okute sente ezo ng'ozirya nga tuziraba ng'ozirya. Kubanga gwe kyoyo complaininga nti abasumba balya sente. Ne balimba mbo bazitwaza. Sibalanga ko nga balya sente. Wali olabyeko mutunga alya sente. Muziryamu ebintu. Muzigulamu amamotoka. Abaana bamwe basomera bweru. Abaana abasumba boogera nzungu babera ku bituuti mu Uganda nga bavunula abavunule. Can you imagine mu nsi yo bakuvunule? Mbuki batomena Luganda. Mbo bakoze. Abaana babasumba basomera bweru. Bakulidde wa bweru. Bali ku kimu kya 10 ky'abantu. Naye yo ndowooza yeri primitive y'ekirogo. Endowooza y'ekirogo yeyo webeera nti ng'ogenda n'osanga omuntu mu kyalo ng'agamba kati mubefula abavudde Kampala kyokka tetunana kwepanka lwakuba tunyirira
twekubye buwowo ye ne kimuluma mukubye ekiwowo tunyirira tutambula nga Mukama atutaddeko okuganja oli n'atandika kusala ebigambo. Naye tulaba muki amakulu mu bigambo by'oyo omwami. Kati no kankubuulira omwami oyo mu makanisa muli lindako kye nalaba mu nsi y'omwoyo. Ku kanisa ye waliwo akasenge ak'ekusifu. Nalaba mu skeleton mu Luganda bagiyita batya? Skeleton. Nende zikishagaano kyuka. Ye skeleton. Skeleton kye mu Luganda. Engumba z'omufu. Njole guba mulambo. Waliwo akasenge sebo. Ate njole guba mulambo gwa kabaka. Gwe kenyini okagenda mu season. Oyo gweyita Katonda omuddugavu. Ogenda n'osaddaaka n'okola zisaddaaka zo. Ani abikole? Oyo va mu busibe dda mu busibe. Sinava mu busibe dda mu busibe. Sajjanga omujjonkedde nnyo musumba. Oyo musajja nawe ate oyo muli nnyo aliira ddala. Abantu. Kanti basajja wa Katonda Juzi gw'owulira kye yagamba abantu bajje basiibe emanju wa mu kibira. Ennaku myezi 3 nga tebalya nga ate bajje n'ebinu tebateekamu panti. Kati oyo si musezi nnyo tagenda kubalya. Ayagala kulya omwomu. Mugenda ku nsozi ne musiiba. Ensozi n'osiiba dry na myezi 3 wali okirabawa. Wali okirabyewa. Tola anti ayagala kulya ayagala nyama zoka. Nze nasiiba nganga nasiiba myezi 6 nga breaking nga lweggulu. Katonda natayogera nengenda myezi 4 then nengenda dry ennaku 7 si myezi 3 ennaku 7 era ddoboozi liryoka kuŋŋamba nti genda kati ennaku bwe ziti mwe mutukuvu asooka kundagira then ate bwe naviira ku nsi zalina kumeka zalina ku 4 olunaku lwokusatu awo we naviirawo. Naye musumba mu makanisa temuli ddala abantu baavu nga abana abasumba bo boogera nzungu bali bweru amawanga. Nedda mu kanisa oba wajja kufuna sente mu kanisa bakola business. Nedda kibuzo kiri gwe oba mwavu gwogagawaza musumba kimwe ate oba mwavu owayo meka nusu 5 nakatinike nina kemba nina yebwa akasoloza mono nakasoloza moyi nakasoloza moli kawera kaleke tulabe bwatagaga wale kasigaze muleke abakoye kuwayo mu church mubiveeko kubanga namwe mujja sigaza obulamu ne pastor yajja kusigaza ki obulamu bwe ewe kibanga yensonga egenda kulemesa aba pastor agenda mu ggulu mubireke mu bisigaze ebintu byamwe tulabe bwebanga eri yenkola ya Katonda katate tulabe eva mu busibe twagala otubulire bulungi bw'obeera mu counseling lwaki osaba abantu sente ffe tukumanyi bulungi kwegamba gwoyagala zeeyongere zikule obeere mugagga gabbando ga sente otambule nago tukulaba oli mu kuvuga V8 kyogamba tukuŋŋaanyangako mu sente mu baavu mu chachi yo mwona mulimo bagagga abakuŋŋaanyamu naye yagamba kati nti nzirya sirimba abantu nti nzitwalira Katonda anti kati gwe ubanga ozirya zirye ne Katonda wa black manya muddugavu yagamba Katonda abiri maama we yamuzaala n'aswazibwa n'ayiwa omusaayi kululwe ye Katonda we asooka oyo eryo dalu lyenyini wawuba ategwe n'osuka woli kubanga eryo dalu tuliyita eddalu ly'ensi y'omwoyo kati magombe gamutula mu bwongo ne gakwata emmeeme ekiwuka kiri kyengugambi ne gikyusa ne tunula side eno kati y'ebintu abiraba kifuula ennenge yekifuula ennenge kifuula nnenge mbadde mmanyi kifuula mmenge kifuula nnenge kyokka nno gwogamba alina abagoberezese buli kanaku bawe ate kankubulire badda mu busibe Uganda wano kyoyiyiza nga kyanjawulo esabo kati eryo kankulage esabo eryo ngeri gye lifaanana sebo oyina obusenge busuka mu 6 ku chachi eyo abajja ewuwo bye batugamba oluusi ate oluusi mbasibirabe na mu nsi y'omwoyo naye akasenge kamu wansi waliwo ekituli
waliwo esanduuko y'omufeeri mu kituli ekyo. Oli wano oyagala kolera fame ku basumba bo abavudde wansi emyaka n'emyaka, abasajja babonyebonye n'enjiri mu bwavu. Bwe baali baavu waliwa wali kaana kato nga tomanyi n'okumanya era wali mulokole naye baba sitani bwe yakuwamba n'otandika kudda mu bintu. Yes, juzi bajja kucekingawo kubanga bano basirikale tebali n'ensi y'omwoyo. Nsaba Mukama abagula amaaso bajja kulaba bagende mu kasenge ako akenyini kerera mubadde mumanyi bayinza okunkwata nze nina Katonda omulala. Akasenge kali awo, ebyo bintu byenjogera tebiri mu kasenge, biri wansi wasima wansi empuku, ebintu ebyo bwe biri. Woba wakana tujje tutinkule chachi yona tukulage kyenkugamba. Ate nze bwe njogera ku kintu Katonda aba yaŋŋambye nkyogereko, ate no wegendereze wegendereze kubanga eggulu linaatera kusasula ebibi byo bituuse binawe bituuse n'abantu abafiidde emikono gyo abatalina obusobozi okwogera. Waliwo ebiragiro byowa ng'olowooza byebyo osobola gamba otya omuntu asiibe emyezi 3 nga talya. Temwamutegeera. Okutegeera kyeki yali agamba ebirala. Ebiki yannyonnyola Dani oyo, Dani ajafunayo olunaku. Ebiki bye yali agamba ate nga bagende mu nsiko, basajja bambale ebinu, abakazi tebateekamu akapale. Gusa bulungi nnyo okugamba osabe essaala ng'efulowinga sikutuuka essaala ate gwe ku bayika ate gwe ku peti bala soda onyumira ekinnuma. Abasajja nnobona nze njogera nabo sijja kulimba naye era buli kaseera bannyimba va mu busibe soda. Abo kati lwaki wabulemeramu nabo buveemu kati ze muzumba nze si buli kyempulidde nti kyengenda nakyo kyenjawulo ya ate si buli gwenkyazaano nti kyaŋŋamba kyenkola kuba nange nina ebyange ebirala, nina engeri gyentegeeramu Katonda wange. So bannayuganda bali kuva mu busibe musimbye Nakakongo mulwanisa omuntu ajja abantu mu busibe. Muyinza okuba nga mmwe basibe nga babasiba dda abazungu babateekamu. Oyo ye musibe kati atwala abasibe banne. Sebo webale kutambula n'abasibe banno. Tubalaba wano tubalaba okitegeera. So gweva mu busibe dda mu busibe siva mu busibe kubanga ndaba ninga kulagulako ebirungi. Anyway, va mu busibe kati gwe olina okubuvaamu. Instead y'okugamba ffe abantu tuve mu busibe otuvuma n'okutuvuma. Otulabyeko obusibe buliwa. Busibe buli kuggwe. Babasiba obwongo. Ate agenda kuyomba. Yayomba manyi kuyomba. Nalabye kapasita ako kabadde kanjogerako nve mu busibe nze message yange Katonda yagingambye nkugambe ove mu busibe olokoke nawe mubbaale muleke kufera abantu. Segera temuli basumba muli basamize lwakuba mwalaba nti mujjira mu busamize yabaga gundi president yabagaana temujja kwata abantu. Mwava mu busamize bwagenda eri okwekweka mu buyumba bw'obusubi kati busibe mukole bizimbe ne mu bifuula church. Mukuta emyoyo gy'abantu magombe mugitwala buli kadde. Sitani yabatuma emyoyo kati muli awo yabatuma emmeeme z'abantu muli amuzisomba muli amumatiza eggwanga ate kumanya abantu kwera abantu bazibu. Omuntu enyaanya bazitumya kuva Kenya. It's a holy bazitumya kuva ori tomato nyanya ntukuvu eri blessed. Nawulira ng'agamba mbu Holy Ghost nti omwoyo mutukuvu nyanya ziri omuzima omutukuvu gwe gufugira walimye ennyanya. Tolaba nti ali mu kufera ate waliwo endagaano zitambulira ku nnyanya ezo. Abantu mmwe memeza mwe bazitutte ogula ng'omanyi nti oweetaasa kumbe weesiba. Juzi mbadde nakwata obukomo bungi buli mu office juzi ngenda nabwokyeza obukomo nga bwakwata abantu engalo nga tebakyasobola kwata sente naye bakwata sente ne babugula amasaawa ninaago
5 obujulizi mbuyina naye nago gonna ngenda gocha kubanga ebintu bya sitaani sina kubeera nabyo ebiriko ndagaano za sitaani ebintu ebibeerako ndagaano za sitaani okitegeera so kati buli muntu yena juzi nali nsabira omwala ku crusade nga eno bagita irizi bagita bati waliwo irizi kati basiba n'obutiiti obutiiti bwalimu irizi okitegeera omwala n'abuuka waggulu mita nyingi nadda nakuwa wansi yakuba pasita wange kikonde amanyo gegagira omusaire gunuka bakachas olunaku mbagamba musabe nnyo muli mu lutalo omwana crusade namba nga kintu kyamukubye wali ne mukama nangamba waliwo ekintu nendaba nga kisota kimwezinze wano nemba gamba mubikule abasajja nga bate nentumo mukazi nga mubikule mujjemu ekintu ekyo ne bakikutula yakaba nagamba temukijako erere kuku wonjocheza nnyo ate oyagala kunzita ngamba kikutule na kikutula mwana nalambala kitegeera so ebintu byemukola ebintu ebyo mubirike bwoba osabira gamba ndi musamize nsamiriza sitaani muddugavu okubanga sitaani akyuka sitaani abeera muddugavu abeera kimenke abeera kinyonyi abeera kisolo abeera kapa abeera mbwa abeera sitaani yabeera buli kimu ya alinga na wolofu okitegeera so abantu mwenna bwobanga olina ekintu kyosinza nga tokitegeera lunaku lumu nali nveeyo mu overnight nensanga abayindi nga bakutte obukando betolola kibuga nengamba laba bino bimawube mukama nsonyiwe kubivuma ati gwe mulokole ali mukwebaka oli ali mukusamirira kibuga enkyo gende sende zikubule okitegeera bano bevude ne beeranga mbubosi balokole ate tebakiriza mu Katonda kiba kitegeeza balina ekintu kye bakirizaamu ate abantu bano bebamu abakiriza Katonda wa muddugavu Matayo akiriza mu Katonda muddugavu mubale mu Katonda muddugavu bamusibe Katonda ki muddugavu ate muli n'abalala kiri kyoyo Katonda muddugavu oyo gwe bogerako tebamanyi genda wali ku pyramids ojamulaba nga tumaliriza ja va mu busibe oteeka abantu mu busibe va mu busibe n'abantu bo bajje mu busibe ekyokusatu mubaali toli nabbi oli musamize leka kweyita nabbi era twakulabye bulungi mukama yakubikudde obwerere bwe bwo twabulabye bonna mukama yabandaza obwerere bwabwe ekirala kyokuna mulokoke musuule ebyo busigire obunyoka mu busuule eddagala eyo yagamayembe mugoche eje musamba je musamirira mjoche kati omusamba gwava mu sibe gwakulagirira abantu batwale muve mu bintu ebyo mulokoke yesa abetaaga alokola era akola ki awonya njaga kugamba abantu bonna abayimirira n'obwakabaka bwa Katonda tugenda kununula emyoyo eyo mu Eastern which ejja tulina crusade nene muyimirire naffe anamba nagisomye dda eri mu kusooka dayo checking muyimirire naffe nga tugenda mu crusade eno tugende tusobole kubira nga tuwangula emyoyo tulina Charity Africa Foundation abana abo buli mwezi tubasindikira ebyokulya n'okubalabirira kyonna ky'oba ofunye mukama akumpeera omukisa njagala kwebaza Expo TV ne Mwana Soda ne Abe ne team ne crew yonna kubeera nga batukyaza wano buli kadde nga tusobola kubeera nga tuwaayo obubaka era Expo abali mu kugula carpet n'abagambi carpet ne Sifani AC
obanga gyoli oli kituufu obaddewo mukisa ne expo baddeyo expo ebadde mukisa gyoli okonako oba osiinise ffe tetugeregeranya mbu leeta weziti konako oteekayo n'olukumi lukola n'ebbiri n'essatu n'ettaano omutwalo oba biliyoniya n'osindikayo obukadde buba bukola wano so mukama banjagalire mwebalire ddala mwebale tweyanziza gwe omulabi atulabye vidiyo eno giwe gweyetaagisa ogituukako bweba kikunyiizizo n'atusonyiwa naye nga platform always eri open buli omu wendowooza ye naawe osobola okujja n'owendowoozayo mukama katonda omulungi abatukuumire baba Export TV to the world.